Bandana guy. Tukulaba ne bandana tukulaba otadde obunga ku nnyindo tetubitegererako ddala. Mwattu kino ate nno nzannya kizannya abasinga kye bagenda okwewuunya. I'm very talented. Wow. Yeah. That I got that gift from God. Wow. I'm very talented. And I repeat, I'm very talented. Wow. Yeah. Kati waki wasalawo kuzanya content wa ghetto? Okusalawo kuzanya content wa ghetto. Ekintu ekyo nakirabira ku mukolo wange. Ono gwe mulaba ono wakapata. Ninamu kiri ekyogera nga rasta. Osegedde. Nga wulira omwoyo gwa rasta nga gulinnya nga ngamba gono omwoyo gwa kagwa family. Okay. Osegedde. Kuba n'oli naye yali kati awo wali okyasoma era okyasoma? Right now namala. Okusoma nakuvaamu right now. Awo wali oli mu class ki ng'owulira omwoyo gwa rasta? Ebiseera ebyo nali mu senior 3. Kati wakoma mu class ki? Era nakoma mu senior 3. I'm so sorry, but why? Okay. So kati nga mbeera mu kirasi mpulira nga omwoyo gulinye. Ntandika ngenola ne acting skills zonna nziyina eza rasta. Kati ngaawo omubiri gukankana? Nedda. Omwoyo gwakulinya. Ng'owulira liri evvimbo liri ery'abarasta lyennyini nga likulinnye. Osegeera ngenola entambula nsobola okutambula nga rasta. Ngenola nga ne page erinjiyiwa nga ngivaako gye natandika nayo. Wachita echeyo page bale manyi wachusa nenjita no bulumi mu kintu ekyo. Kati temuli mu kunyumirwa? Kunyumirwa tekuli mu olw'ensonga nti oba okooyi otambudde okooyi olumu n'abantu tebakuwadde ssente tebakuyise. Osegeera abantu tebakuyise olunaku lukusazi okozeeyo 5 kale 5 ng'otambudde okuvanga Esseguku paka Ndejje 5 otambudde walese wakati wali kiriwo baba bagenda kulya kibamanyi wogenze kuyiba nango omulimu gwaddikulanga si mwangu era abasajja bwe mubasanganga ku kkubo bambi abasajja nze mmanyi kye bayitamu baleeze nzijukira Ddiikulo wedda yakolanga ssente nga ne ku ssomero mu primary bamuyita n'ajja n'asanyusa abaana. Kati ate ffe omukisa omubi gwe twafuna ogumanyi nti ate ffe amasomero ate ffe tetwagafuna ffe nga ne ku mikolo twagikwatanga olumu nenga era kwenyigawo bwenyizi babanyigawo ng'abantu balya kuga abantu nga tebabafaako abakummere ye n'ekirala weesabise teryagenda nakulaba karakta. Osegeera nga lw'ofunye omukisa era nga olumu bijja ne bikwata kale n'ofunayo akuwayo omutwalo ebiseera ebyo nga tolaba omutwalo mungi. Baddiikuula twalabanga bakyafukyafu engoye mwazoozanga twakulira mu maka amayonjo just eyo yalinga costume just costume twakulira mu maka amayonjo kino ekirevu nga mukikola muki ate ffe ekirevu tetwakikolako wabula twafunanga gundi vu eryo lye twatambulanga nalyo kati nga twesiiga kano akaabakadde kano kati ebiseera ebyo tugenda tufuna omuntu ayagala otukwatako ng'agenda atandika otuwa obusente nga tutandika zanyira ddala mizannyo ku vidiyo owadde nkula buli nga tusooka tubukola ki nga tubuvaamu ng'agenda natufunira director najja n'atukwata ne tukola ki ne tutandika okuzannya. Nze nakubako ne bbulooka nze gw'olaba nze mu biseera ebyo okunyigirizibwa kwali kw'amaanyi era oyo mukulu wange oyo yasinga omanya haso gye twakuba. Kati nga Ddiikuula aganye nogakankoleko ku bbulooka munaye ne tugaka tugezeeko ate ewalala kuba kati Ddiikuula ye yali aganye nga n'akasente tekakyavaayo bulungi osegeera kati nga tulina mikwano gyaffe ba Kevin nga bo bakuba bbulooka basomba amazzi ku kyalo naffe ne tugaa nti waayi naffe katutandike. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Yenze Hadija Kigozi. Wendi nnyo olunaku olwaleero ndi ne muganda wange ono
amulabyeko ku mutimbagano bamuyita Bandana Guy. Yasolinze eki. Bamuyita Bandana Guy abeera nga omufollowinga kawo ku TikTok ojja kubeera omulaba ebintu byakola biri very amazing. Badde nakatuuka wano abasinga ndowooza bamulabira nnyo mu vidiyo eyo omusezi. Abaana bali very talented, simanyi content ono ngeri gye bamukolamu naye nze njagala nnyo okutegeera. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Abanafu aba Platinum Online Spa webali nnyo okubeera nti bakutuzaako services ezisinga okubeera ennungi. Gwe ayagala okukozesa ku spa services zaabwe banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Abanafu aba Natural Hub bano basala weight, balina amajaani, bakubireko ku kasimu. Bajja kubeera bagakuyambisaako, teeka amazzi ganyogo gakobere mwami, kobere mukyala. Nsanyusa okulaba. Nange obbasanga. Oli otya? Ndi bulungi nga bondaba era nga bonsanze. Buuza ku batulaba. Abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli musiraamu? Abuuza, ndi musiraamu era n'okusaala nsaala. Wow. Ndi musajja musiraamu. Amannya aganga matuufu yenze Kabali Sharif. Nga ndi musajja musiraamu. Weddira ki? Neddira Nseenene. Nzaalibwa mu maka g'omukulu Kagwa Elias nga musajja musiraamu naye obutamuswaza nange nina kuba ki ate era nga content gwenza nyamba nsomesa. Naye ngonzigalidde yeebweru ojjako ku birawuli tukulabe. Ebirawuli. Yenzo oyo nze kennyini. Oli otya? Ndi bulungi nga bitambula bitya? Mpola mpola munnange mpozi mmwe. Gye tuli content takuvuga speed ng'abalala. Talina speed gwe yanvuze. Kuba ndaba buli kimu kitambula ng'era bwe kirina okuba. I like the way you do your content, engeri gyo buildingzeemu gundi yo, audience yo. Follow yo nungi ate nga ne comments zo ziri genuine. Temulimu babayita batya ba fake master. Andi abo ba fake master we bajja nga abaana bo bennyini babakolako bali be babakolako abanyumirwa kubanze ekyange nze sizaayo muliro. Naye nga nawe bakwatakinga. Batera okujja mu inbox eyange ya WhatsApp naye gwe kastojja bakolako bulumbaganya abaana abo. Naye mbaleka bulesi nenga era kastojja ngoze na bulumbaganyi nga I just keep quiet. Sikuddamu. That is very amazing. Nkwagaliza buwanguzi. So kati omuntu akulaba olunaku olwalira ayagala okutegeera Shafik yani oba Bandana Guy yani. Bandana Guy. Tetukulaba ne bandana, tukulaba otadde obuwunga ku nnyindo tetubitegererako ddala. Mwattu kino ate nno nzannya kizannya abasinga kye bagenda okwewuunya. I'm very talented. Wow. Yeah. That I got that gift from God. Wow. I'm very talented, and I repeat, I'm very talented. Wow. Yeah. Kati wachi wasalawo kuzanya content wa ghetto? Okusalawo kuzanya content wa ghetto. Ekintu ekyo nakirabira ku mukolo wange. Ono gwe mulaba ono wakapata. Oyo. Muli live? Kuba ye. Muli live? Ye. Tusikako. Ye omukulu oyo MC Puipui. Oyo gwe bamanyi gwenza nyango wakapata abasinga bamuyita ow'ebbina ku TikTok. Oyo mukulu wange gwenzirako. Kati oyo gwe nakirabirako. Like mwazalibwa ne Puipui? Yeah. Tuli baluganda. Amazing. Omanyi okuzanya ne family yo, it is nice. Mama ne taata era y'omu. Wow. Yeah. Abantu nga tebatira kukwatagana in such a way? Ffe twatukwatagana munnange. So kati omukulu MC Puipui ye yali stage performer before. Okay. Ku stage ebyo bonga ali Puipui and Komendo ate era bonna ndi nabo. Puipui and ki? Ekintu kino mukitambuza. Kintu kino tukitambuza nga bw'otulaba nga bw'otusanze wano ku stage bwe tutyo bwe tutambuza ekintu kyaffe. Okay. So nga mulaba ku stage balina party wano ebatuukira ne boogera ku mulasa. Kati omulasa akola bw'ati na bw'ati. Kati nze kambeera omulasa. Olwo nkiraba nsooka sikiwa ki? Budde. Sikiwa budde. Ngamba bakola content waabwe. Kati ng'agenda ansika anteeka mu kintu ekyo. Ye kennyini ye nga ye. Okusooka nsooka nkikola ki? Nkyesonyiwa. Kati then oluvannyuma ntandika TikTok
cause TikTok yagira tenze nali sigiliko sajirako awo mangu so TikTok njijoyininze mwaka gwedde bannange ekintu ng'okikubira ku high level auntie, that's why I'm very talented. That's why I told you I'm very talented. That's very amazing. Yeah. Kati TikTok nga ngena njigulawo. Okusoka nasooka zanya buzanyi nga siri rasta. Nga nzanya buzanyi. Nga nzanya buzanyi content nga any part gye bakuwadde nga gye bampadde gye nzanya gye ntuulamu. Okay. Kati then oluvannyuma mba ndi awo ku ssomero. Oluvannyuma mba ndi awo ku ssomero. Ntudde mu class. Kati ndi mu class ngendo wulira nga ninamu kiri ekyogera nga ki nga rasta. Osegedde. Nga wulira omwoyo gwa rasta nga gulinnya nga ngamba gono omwoyo gwa kagwa family. Okay. Osegedde kuba n'oli naye yali kati awo wali okyasoma era okyasoma right now namala okusoma nakuvaamu right now. Awo wali oli mu class ki ng'owulira ebiseera ebyo nali mu senior 3. Kati wakoma mu class ki? Era nakoma mu senior 3. I'm so sorry, but why? Tetugendayo nnyo eyo. Toyagala? Sagala tugendeyo nnyo. Oyinza ofuna neno omugaga sponsor naga nti nze rasta kamutwale bweru asome. Naddala singa abazze nga ntwala bweru awo ngenda n'ensoma. Naye waba kutwala wali katalemu Busaabalawa. Uganda yaffe. Owebweru tukomaawo. Kuwebweru. Okay. So kati nga mbeera mu kirasi mpulira ng'omwoyo gulinye. Ntandika ngenola ne acting skills zonna nziyina eza rasta. Kati ngaawo omubiri gukankana? Nedda. Omwoyo gwakulinya. Ng'owulira liri evvimbo liri eryabarasta lyennyini nga likulinnye. Osegeera ngendola entambula nsobola okutambula nga ki nga rasta. Ngendola nga ne page erinjiyiwa nga njivaako gye natandika nayo. Wachita ejeyo page mbale mayi wachusa nenjita no page najita era jeri nganzigulawo page empya by then nali sayita bandana gaya ate koze ebiseera ebyo ate nali nkyazina n'okuzina nga nteekayo content w'amazina n'owabiri party ze bampanga asegeera kati nga nyingirira ekyalasta nga ntandika na bandana gaya nga ntandika okuzannya mpola mpola natandikira mu kusaba like era abandaba nambeera okono ngamba tonda ikinga okajjukidde ako osegedde nkulabye tonda ikinga ebyo nga bye natandikiramu kati so content eyo nensooka mumuzaate naye kati mu kumuwummuza nenzija nfuna content yono w'okunywa enjaga ate ng'erudda kisomesa osegeera nengamba lwakitandika oyo content era oyo content yakuba nnyo worldwide okusinga nakuba speed awo account yasingira okuddukira nedduka kati video ye yasooka okera ku macha okikubye the unbelievable video jotulako nogamba nti bannaye enfudde kino mbadde sikisuubira which video was that nzijukira video eyo ntwali tutudde wali we tushootingira ku nju yaffe eri abamu gye batera olaba nali era n'oyo mukulu wange kati nakitekayo nga nno nakugezesa ngenda nnyo enjaga bwenti kati deni nga mulaba ng'akyuse face eno ng'efuuse ng'ey'embalaasi olumala okunywa enjaga vidiyo eyo yanneewuunyisa nnyo olw'ensonga nti yaddukiranga ku supiidi ya waggulu era ye yasinga n'okusitula peegi yange eyo vidiyo eyo nagyewuunya nnyo ngendo gisanga ku Facebook bampostinze besitamanyi ngendo labanga tukupostinze ku Instagram bagitaddeyo kwegabulibwa munga gyeri video eyo naye nga sinze nkoze eki nga nze nakomye ku TikTok gipostinga ngendo langa video efunya amaanyi account nesituka nenfunafuna obukolabo bw'abantu abanene biki osegeera ngendo langa amaanyi gatandise okukola ki okulinnya mpola mpola nengamba nno so mama wange yasooka n'okyeŋŋamba nangamba yeah cause I'm supporting mama wange yeah them supporting abaana my mom supports me that's amazing yeah kati mama wange nangamba no tandise trending ebyaddala nga tuvudde mbiri bye walimu eby'omuzannyo kati amasannyalaze tutandise ogawulira n'ewaka amasannyalaze gatandise gali agaddala osegedde kati awo nga tutandika kuzannya tuzannya ekyo nenkizannyira ebbanga lyali lya mwezi gumu
kati nga nsooka ndaba ekintu ekyo bakimanyidde nnyo nga ngamba ki ekibula mu content wange buli video gye nteekayo nga fine ekuba niye nga tebakyakyogera nnyo nga luli nga tekikyayewuunyisa kati nalina mukwano gwange ye ng'azannyanga musezi okategedde kati neŋŋamba omusezi ono bwe mugatta mu njaga njagala okulaba ku oyo omusezi wafaanana nga talina buwunga aliwa taliwo naye nga nendaba omusezi oyo kati mukulaba omusezi oyo nga kati omusezi bwe mwongera ku muniga enkwatagana egenda kukola ki kubaawo n'enkola kati ate ani abuuka ng'ogundi ng'omulambo naye waali yaliwa kuba lwankubadde right now taliiwo wano taliiwo era obalaba ojja bba nti feesi era nazo zanjawulo right now omusezi taliiwo so kati nga ngattamu omusezi twasooka ne tuzanya vidiyo eyasooka teyasooka kukola bulungi mu nnaku ezaasooka naye kati mu butakola bulungi nensooka nga muba kyaganyi buganyi kati ngenda olulaba ate enkeera etandise okufuna amaanyi olwo aba wano bakitegedde ba wano bakoze eki bakitegedde kuba bo omusezi bamumanyi ate tekyaliko ku TikTok kwegana ekiba nga ffe tukireese osegere kati ne tujja tukola vidiyo endala ate yo yakuba nnyo worldwide eyina views nga meka. How many millions? Right now, in Zobange, with a 22 million. 22 million? Wow. Wow, that's amazing. Yeah. Yatambula nnyo video eyo era okuva olwo ne tutandikira ddala okukivugira ddala n'omusezi wange oyo era nze mmulina amwetaze yenna nze mmulina abo bantu bange kuva dda kolagana n'abantu bange kuva dda ffe tumanyi gye tuvudde kati kabandana kano gy'otyo kasiba obuntu bubiri wano kuba abantu abasiba bandana bazisiba bulala kabandana kano nayagala mbe ow'enjawulo kuba bangi basiba ki bandana ate abasinga era balina dreads abarasta kati nze neŋŋamba ke siina dreads kankozesa eki kozi nali saagala ate kutta profile yange kuba buli atulaa ne dreads yagamba oyo muyaaye muniga biki ninga kandeetewo kino manye nti kano kavaako nenzira mu normal life yange nga banda bange omuntu kitegede n'ekyokulala nga bwe bakulaba tebakutegeera oli kale tufuna okusoomoozebwa nti gye tutambulira singa oli abanda banga sitaddeeko kana ayinza obutantegeera naye bwandaba nze naye nga bwandaba nga nnyambadde bwe ntawo wantegeerera nti oyani bandana osegeera nantegeera nti bandana naye bwe nkajjako bwe nti tantegeera nti newe mba ntambudde mu kkubo sijja kusumbuyibwa kuba ate bwe nnyambala nsumbuyibwa nnyo ako kapya nnyo kalalamuko so kati munnange nga tukivuga ekyomusezi tukivuga nga kikwatayo nga kikwata kitambula kati nga tujja tufuna ekirowoozo tugamba tutandike ku sikiiti ezaffe eza wano ezoogerera ddala Oluganda okitegeera nga tutandika tubawa era sikiiti eyasinga okutambula mu ezo yali sikiiti yali yabako bagiraba nnyo yali ekwatagana ku kyeyabako twali tukimye muwala Aisha ate agiraba Aisha nga tumukimi kati Aisha oyo kitaawe twali tetuzikwasa nze ne kitaawe okisegere banagamba naleesa omuntu omulala yenze kennyini kati Aisha oyo Aisha nga taata we tetukwatagana nze ne taata we naye ng'omukazi ye mwetaaga Aisha ayagala mulasta omwana ayagala mulasi osegeera wagende wa taata wa Aisha n'obuwunga ate nga nze njagala obibimanya taata wa Aisha tewamulaba mu omusezi taata wa Aisha samulaba mu musezi naye obukambwe bwe yayina kozi ne mweyo video era nayagalako okumuggyako essimu ngenda olaba nga badde ndaba era video eyo yasembayo nga nzijawo leediyo yange gye najja nayo naye leediyo yange era nankwata taata we osegeera taata wa Aisha bamuyise Uncle Mark azannyanga taata Okay, that is amazing. Ekintu kino gye kiraga nze ndabayo. Ndabyeko abaana batandikawo ekintu kino slowly by slowly ne bakolera ddala ekintu ne bakikolamu n'ekivulu.
kati mwe sinaba kutegeera oba muyina ekibiina nga namwe mwakituuma erinnya. Ffe tuyina ekibiina nakituuma Bandana Nation. Mazima. Nze nganzi Bandana Nation. Era bw'okiwulira teweewuunya omanyirawo ya Bandana. Okisegiira. Tukwatagana ne tusobola okubaleetera ekintu. Tumayo kasho kula bonita ffe tujja kujja. Kasho kajja. Inshallah. Kasho kajja. Naye nga bw'omanyi ebye Uganda osooka sika audience. N'olyoka okola ki? Nozimba. N'obawa. Okisegiira. Naye ng'era amaanyi gagenda gajja era kanaatera. Okusinziira bwendaba. Inshallah kambasabire. Abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero tulina Bandana Guy n'emboozi y'ennyuvu ate n'omunyumya. Tutandika butandisi. Kati bino ebirawuli leero byozanyiddemu. Bino ebirawuli birina kye bijja ekyo kina bigulira ddala nga biriko gano amaggwa gano golaba gano. Kati ebyo biba bitegeeza ki? Anti wolabira lasita omutuufu. Ate eriyo lasita ayambala gagoza jjento. Abayo kyezza. Kati zino ayambala nga za holding ezo wezityo. Si za holding naye za swaga. Nga bw'oziraba bw'oti za swaga. Kuba common. Erina kuba nga yanjawulo. Lasita ye muntu aba ayagala ekintu ekyenjawulo. Nga kiralamu. Obulamu bw'abarasita sibutegeera bulungi naye leero ndi wano obunyinyonnyole. Kati nate nze nasooka kubusoma nga sinnakiyingirira. Ne mmanya kennamanya nti ninamu character. Nenetegereza nnyo abarasita abo beeyisa batya. Waliwo Guy bamuyita omuyaaye Ganja. Simanyi gye yabulira. Abantu bangi bagamba nti ofaanana Guy oyo. Omufaanana? Simanyi okusinziira ku bantu bo kye boogenza abantu omanyi nabaleka bo boogera ekyabwe. Bo kye baagala. Nze nagambye mu ntandikwa nze siyingirira. Tokoppa. Nkola kyange. Okola kikyo. Kozi buli omu ajja n'ekikye ng'amanyi kyekisinga. So nange ekyange kyekikola ki? Kyekisinga. Ate ddala kituufu ekikyo kyekisinga. That's why nzirukira ku speed ya waggulu. Anango no speed ya jemanyi tuwe ku speed. Tuwe ku speed. Speed eyo eri bantu bange benkolagana nabo. Naddala director wange oyo akira mu Kenti mwebaza nnyo omusajja oyo tukoze ebbanga. Bambi, that's nice. Akira mu Kenti. Banaye ba director akira mu Kenti bw'obanga okoze ne Guy no kumala ebbanga oli director mulungi. Ba director nga basumbuwa. Akira mu Kenti yenkoze naye ebbanga eriwera. Musajja wange nnyo. Naye wa Bandana Nation mwatu mubalira. Ekintu kino nomunaye bro kikwate bulungi. Yingira mu office bw'abagagga bakusupporting. Mazima. Abagagga mwattu bo bansupportinga abamu lwankuba dda abamu bakyatidde ndowooza tomanya ayinza okuba nga atidde amanyi oyo muyaaye biki. Bakutegedde bakulabye. Nze nina musajja musiraamu. Era nva mu maka g'abantu basiraamu. Kati eno costume gyo wearinga. Lwaki walonda zino kala? Anti okulonda eno kala olaba abaniga. Abaniga baagala nnyo bino ebisaatisaati. Ebiraba bino bo baba babiyita ebyamalayo. So kati bino ebisaati bye bibakolera. Kati nayagala nkijjireyo ddala. Oleme kusigalamu nkenyera. Nti nayo yo simulasita mutuufu. Kala kitebeere entuufu ate ennyambala eyo egana. Ebisawa by'abaniga bye. Obitegedde bye bino nakigambye. No Rasta yetekamu sente yetekamu mane. Kati eno Bandana ya sente ngameka. Kati ayagala kunjokyesa. Abasinga ebbeeyi bagimanyi. Abastera nawo bamanyi batekamu akasente. Nedda. Enzo kuba yo yava Jamaica. Oyange ire ya wala chia. Oza ya wano Uganda. Ya Jamaica. Engeri yokka gy'ogisibamu by the way it is like it is unique. Ensanyusa. No Bandana yange ogiraba. Bwe mbasinze ngisibye mukyala wange yatero gisiba. Mazima. Oli mufumbo. By the way di mufumbo. Omukazi ye muyina. Wow. Omukyala ali wandabe. Bonze senga w'abaana b'okumutimbagananti. Wanji. Aha. Omukyala w'abaana w'Abaganda bange bonna abali ku mutimbagano. Omukyala bamuyita Aisha era kwali okwo naye yeeyita Aisha wa Bandana ku TikTok. Wow. Yeah. Kwali. Amazing. Era tubaako babiri. Kati awo nawo osobola okundabirako n'omanya nti si muniga bya ddala. Kati n'omukyala naye actress. Ye Aisha gwe njogerako.
gwe nali nkimye wa kitaawe banaye mwe famire yammwe banyumira kategedde mulamu muko mukyala mwenna famire kyekyo kyennyini wow that's amazing bwetyo tukikwasa Aisha mundabire yebale kukuuma nkumye bana ogambe nti mutumidde ate ndi serious ebyaddala Aisha senga akutumidde ebya serious yanze kenyini senga abana bo ku mutimbagano nekimanyi baganda bange abalenzi mbabeererawo nnyo mu nsonga z'abakyala baabwe abo awo kiba kirungi ajaki okay so kati bizibu ki byosanga mu muzannyo guno oba mu content creation ebizibu byensanga nti ebiseera ebisinga tufuna okusomoozebwa nti abantu bano abatuliraana olumu buli abantu abapya lwe bajja koza abantu abapya batera okujja ku ssimu batera obbeekengera kwegamba ne osegeera kwe tuzannyira kuno ku kyalo ne balowooza oba bayinza okuleeta obulabe osegeera naye nga kati kyemmanyi kati bwe kyatuuka bagenda bakitereeza bakimanyiira bakebedde ku masimu ne babalaba ne bakiraba nti tuba tuzze lwa mulimu kati ng'oggyeko ekyo olinayooko ebizibu ebirala byosanga eyo nga mukola content ono content mumukolera lunaku mumukolera ssaawa nga meka content ono tumukolera ennaku 2 mu wiiki nga buli lunaku tukolayo kyetukoze buli lunaku tujja ne tukwatayo sikiti zaffe kati buli lunaku nembala nti sikiti 5 olunaku osobola okukwata sikiti 5 njenyabo director wange ali serious anti abaana bo bakimanyi bwe tujja okukola kuba kukola mukera ne mujane mukola like 5 skits that's good yeah like 5 skits ne tumanyi ezo weziri zawedde dda ate nokozesa obudde obulala okukola ebirala ne director naye nazitreatinga bulungi nejjanga eri well treated nga gwagenda ogira egenda kukunyumira kati gadgets ziri muzijjawa gadgets twazigula era ffe tuba nazo tuzitereka wali eri gondi kwa usu yaffe tukuŋŋaanira wetutereka gadgets zaffe ezo tuzirina zonna cameras zetukozesa go temuyinayoko bye mwetaaga kyogamba wano ku HK Media bafanzi bo tebaliwo ali willing otuyamba era ajja tuyamba nze nkimanyi kuba abantu bange abampagira gyebali era abanyumirwa omusezi nabo gyebali tukyetaaga ekitaala ekirala kiba kya sente kameka kati ekyo ekitaala kiri $5,000 right now ekyo mukisobola nfire essimu omwana mmuwe ekitaala bampe buwibulango nkole nsobole okugula ekitaala okay that's good bampe obulango nkole amanyi bizinesi ono omwana bakuwa obulango bampe obulango nkole kati ono powder what is it buwunga bwa mwogo si buwunga gwe nga bondaba olaba buwunga powder sina powder kati njagala oŋŋego ki ali eyo yatubuulire glucose ali eyo yajja tubuulira ye kyalaba naye kati glucose w'omuteekako oyo tomunuuna kati singa glucose ate singa okyalabako wano singa tekuli oyo makeup awo tuveewo yakiraba yajja kitegeera kati essaawa eno wontunuulira ondabamu ki abaana bakomenting director kyanteekako ekintu kyesimanyi ayinza okuteekako ekintu oba ng'endogoyi abanzise bannange tebateekako biteeke maama oba obirabe era naye singa nkuwaako ku kemiko eno gye nnina kuno naawe ojja kundabanga ekyo wamona alimbeno zi kemiko bajja kusalamu kaneeno kokka obamanyi bakatambuze bagamba omwana abadde atudde ne Hadija ng'ayina kemiko abaana tebasaga tobamanyi bategeera okay that is super amazing kati ate ku mutimbagano kuno bizibu ki byosinkana gwe nga Bandana Guy ku mutimbagano ebintu byenkyasinza okusisinkana nti oba simanyi oba baziripotinga bu reportings video oba bazikola batya ntera okukola za piiru ne bagizza osegeera naye eba tekyatambula nga luli rate eri kwe badeddukira eba tekyaliko so kati obwo obuzibu nabwo mbusanga nnyo oba bareporting and reporting kuba sijja waayiriza simanyi naddala ng'okoze content w'omusezi right content ono wenjaga oyo oba TikTok yo yekikwata nga yo I don't know. Babera bagamba gundi violation. Violation. Doze ngeri jobera okozeseza enjaga.
kituufu. Nange ekyo tujja kisolvinga. Mpola. Bajja genda bakitegeera nti ono ye content wa Bandana Guy bamale bamulekeyo. Kati abazungu bajjako mu inbox yo. Abazungu basinga kujiranga ku TikTok okwo mu inbox. Nga bagamba kyabazungu. Abasinga bagira balina olulimi lwe bagiramu olwabwe nga tolutegeera. Nga balinga ngo baba Faransa oba baki ng'olulimi tolutegeera oba Bajamani nga lwonna lufutike oba Bachina oba baki nze ndabira awo nange siru Warabu siru China siki okay baba budde mu nsi kyataabo kulimba nange simanyi oba Bafilipaini bagamba ki ate namanyira wanze nange atasobola kubisoma otekengawo email yo bakuwerezenga email mpozi ndowooza ngeri gy'okangambye naye kati ennaku zino badde baludde bagamba nti baagala kutwalako Bulaaya ate n'osubwa ennyo Bulaaya mwattu ayagala okuntwalayo wendi omwana ayagala kulinnya ku nnyonyi munkubire oyawala kyasaba amagambo okunkubira wabiti webiri omutimbagano tulina gufunamu bufunyi okategere yes kati omwana ayagala omutwalako ewero alabe ku bazungu mukubire kasimu okitegedde okay kati obadde okyangamba nti violations ezo ezo zonga tuzivuddeko kati another challenge gyensanga nti olumu waliwo bano abatulumbagana ababayisaamu eggaali ya mu comment section natandika lwankubadde nti ekyo kyekizibu kyeŋŋambira nti kyo kisolvingi nti abaana bo bennyini bano abanyumirwa be bamuddamu tuvire ku Bandana tujja kuyisa bubi bwe batyo tugende mpola bamanyi bafaana abo be bakikola kozi nze nagenze sirumbagana muntu that is good yeah. Nze ekyandeeta kuzannya content mwe munyumirwe abaina stress ebagweku era abantu bangi banyumirwa video zange stress zibaggwako amasimu ngafuna nangamba malako stress bikiya waliwo n'omukulu yankubirako awo omusajja munene nnyo nangamba anyumirwa nnyo ne famire ye ne mukyala we naddala oyo content w'omusezi asinga kunyumira abantu bakulu oyo munnange ogenze n'ojjayo ekifaananyi ky'abasezi abantu abamu tebakulirako mu byala abasezi baawuliranga bawulire bafunye omukisa ogubalaba kati oyina engeri gy'ozze n'okiteekawo ne bakiraba nti n'omusezi naye yaliyo wano ewaffe e Uganda n'ekyokulala nze we ndaba vidiyo yo nnyingira mangu mu nnyumba ku olwo aba ntyayo ebweru ate ng'otiira ki bambi magwedo wange si musezi bya ddala that is what we kyekyo kyennaga nti ffe tuli super talented talent yo tugiyina ate tugyewulira oba stage performance oba ki just tuyingira character ne tuzanya kye tuyina okuzanya kyokka banaye mwenna ne mwesiiga obuwunga you people kati ono abukabuka ng'omulambo muba mumusibye essuuka kadeeya omwana oyo omwana oyo omaaje yeyalira ajja essuuka haso mugikolera ajja ati tukubye haso essuuka agijja ate namaana gyetakusi ajja ati gwe tomanyi tukubye haso gy'otamanyi nakumanya naye nga tugezaako bambi naye nga kyemmanyi tujja kuba bulungi one day one time we shall shine yeah inshallah and by the way you're even shining kubanga nze mbeerako okuŋŋamba laba kyokola nagambye neŋŋamba kakubi ajja ati obulango bubulamu abantu obulango bubulamu ati bulango nga kiba osobola okuba for example obulango buno obwa business ennene biki kozi tusobola ofumba content nga it's all about that company naye nga era kasesa nga ne information esobola okuyitawo nga kalango ka company kozi ninako ne company awo gyenkolera etwala abaana bweru Punchu Tours and Travel nze brand ambassador waayo nze ngikolera era yo ndudde nayo almost kuva we yatandika Punchu Tours and Travel gimanyi ate etwala ttaka yokka nze brand ambassador waayo
awone ekintu obeera okikwafa naye kati abantu abali wano bamuva Bulaaya abalina bizinensi abalina amatako tulangira banaye tetuli bayaaye bino tuzannya bizannye mwe munyumirwe tuyingira ne following y'abantu abali responsible jina nze nina abantu benda abaserebu nga bali mu comment section kati weewunya oyo omusajja aba abasajja abakulu abankubira amasimba enkugaye bavaawa banyumirwa okisegeera iro bulanga obumumbu kuba kwe bulyogo kati gwe ne Shifula mwakwataganye mutya Shifula ayagala abayaaye Shifula nange namusanga akkirira omwana we banayagala ababbanda Shifula namusanga akkirira mwattu nengamba wayi nange kankozese ku Shifula banaganze saabadde naye nemukozesa Shifula nokolotya nemukozesa mu ka video ka gundi kano ka video ke nakola kana koluyimba lwa Prince Omar awo oyongeddeko n'okijjayo bulumu naye kati ajati obadde oti nze mbamanyi wano bajjako bino ne balekako biri byokka obeerabidde bano mbamanyi bakwegendereza kwata mpola kati byatambula bitya byekololwe mwakola ne Shifula gwe mulundi ogwasooka okumusinkana gwe mulundi ogwasooka okumusinkana Shifula bakuleeta Bulesi naye ne bamuleeta banejawe ye yamundeetera maneja wa Shifula bakwatagana ndowooza ne Prince Omar kozi nze nali ngenda kukolera Prince Omar ne mugamba neetaaga Shifula mu kiki ngenda okukola so nandeetera Shifula osege so nensobola omukolera ekintu ekivaayo ate naye yakisiimira ddala kyamukolera nga otunulidde Shifula ng'olabamu oli gaayi oyo w'omutwe in fact yali challenge ya luyimba era ndowooza sawundi wagira affe twagitano mukyala wange yagita ne tugitambuza wamannagiraba. Wow, that's amazing. Okay, kati tusuubire ki oba oyagala tusurprisinga kashaako mbudde obutali bwawala sheeyo inshallah ejja kujja inshallah yes tukyayagala fan base eyo tukyagala tusoke tugifuwereze eddala eyawano ebere satisfied cause abantu kyabasanyusa osegi ate ffe tetuli bantu bantalo ekyo kyo nkiddamu tetuli bantu bantalo gwoboza olina olutalo olunze siri bwantalo era ojja kulwana bibyo mala okola eki ogende nze ogwange kusanyusa muntu andaba tebakulumba uko ku mutimbagano ne bakuyisaamu amagaali ndaba beetwala ndaba batera okulumba naye sifunangayo yali annombye nze nga nze nankubira naŋŋamba kino okwo ku live ndaba beerumbira ku live siwaayiriza tojja kuba waayi siwaayiriza nze live eyange ate era nayo nkola yakunyumirwa n'abantu bange era ajagala yajja n'anyumirwa. Kati gwe ng'omuvubuka bizibu ki by'osinkana mu bulamu obwo? Nze ng'omuvubuka ebizibu byensinkana nga bwe nkugambye nti tukubye haso. Tukubye haso naddala nze ne mukulu wange oyo aje ati tukubye haso. Kati mubeera nga temugize nga temuli mu content ono owa TikTok mufunayo obugigi outside. Mbugigi butera okujja naye buba bwa musoole bukyabulamu. Nze ngamba ndowooza abantu batutya buti. Bapangisa ne ku mikolo. Ne ku stage oba oyagala musezi mukuleetera oyagala ani gwe golaba mu video gwe nkuleetera. Ne osegeera okwatagana nange nze kennyini. Gagwe Bandana Nation boss. Era nnyongera okwebaza omusajja Siifukke. Siifukke Promotions mutegesi wa bivulu omusajja Siifukke yakyasinza okutegeka ebivulu kwembeera si ku kyalo eye walawa kati jojuzi tubaddeyo bukuya 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 si yali gye twagende wali omukazi bukuya eyo gye twali osukkawo n'emiti yana n'oyingira bukuya yali ewabasalo ne kasanda oyitawo ina nayo twagendayo kushoje yategeke yali eyaba Betus kati yebukuya kati oyo mwami oyo Siifukke promoter Siifukke tumwebaza nnyo
ye musajja akyasinza otegeka shock kwe tubeera. Ani amanaging social handles? As managing. Oze managing. Nze kennyini. Poses. Omuntu bwajja atuuka ku gwe direct oba waliwo gwasookerako? Oyinza otuuka ku nze omukisa guba gukutte ninga era waliwo n'omulala gw'oyinza otuukako. Ono waakapata bw'oba totuuse ku nze. MC Pui. Abasinga baliyita abasinga balina engeri gye baliyita ensanyusa. Batera muyita ate ono gwenkolera ono punchu. Osegedde owa tours and travel. Boy batera omuyita. Kati kwegamba amanya gababuzabuza naye nga ye MC Pui. Kyangunga bwenkyogedde. Pui. Anyway, nja mubuuza lwe namusinkana Pui. Ajja kwebulira. Ajja kumbuulira. Okay. Mwebale ekikwasaganya mwebale kutoba nyumirwa nnyo okulaba abavubuka nga mmwe nga muzze ne muteekawo ekintu kyammwe. Kyenyinza okugamba nti abantu abatukuba babeera bangi ku mutimbagano, abamu babeera bantu baffe nga bakulusegere naye mubeerezeemu. Ffe tubeeramu era kubanga edduniya yakulemerako. Yo yakulemerako. Kati wetunatandika okukyaza ababloggers bangi ne bakukyaza TV ne zikuyita ogenda kulaba omuliro gw'otalabangako. Exactly. Naye ebyo bibaawo. Mu kwambuka ebyo of course olina okubisa. Wabaawo obusozi n'obuko. So kati tulina okuvuunuka obusozi tusobole okuba nga tukkirira bukkirizi. Kati bannaye Aisha ali atya? Munnaye Aisha gyali mulungi. Afumba bulungi omwana. Oli simuta. Oli omwana simuta. Afumbira ddala. Okategeeye. Adde ntandise ebintu byange ebyobusiru kandeko omwana ono. Era kamwesonyiwe. Kale, bafollowers boyina bugambo ki? Bafollower bange obugambo bwe nnina gye muli bannaaye mbaagala nnyo kuba mwe munfudde kino kyendi mbeebaza nnyo. Abasinga bajja ne bagamba nti totufollowinga back biki banaye munansonyibwa ebiseera ebisinga sinze nzibeerako. Osegera nze ogwange gwakuzannya n'embawa. Osegera nze nina kuzannya n'embawa mwe musanyuke nze ogwange gwakuba bamalako stress. Osegera so kati munaye munansonyiwa naye nga mbaagala nnyo mbaagalira ddala bantu bange mwenna kuba nammwe mundaze nti munjagala okuba nga ntandise mwaka guwedde okutuuka wano nga nina following bweto kyewuunyisa. Miliyoni emu emitwalo 800. Nga waliwo n'abakusooka emyaka tebannaba kufuna ezo miliyoni. Okitegeera kuba waliwo era abansooka sinze yasookawo ku TikTok naye nga saawa zino kati mbasinga ki following. Osegera ate era nga waliwo era n'abaana bambi abaguddewo page ezo endala eza bbanda na Guy. Nga page yo yebeera etambuza gundi content. Kati page yange ya 1.8 million. Eyo ye main page yange ya content. Oyinayo backup page yona? Backup page njina eriko Bandana Guy challenges. Okay. N'endala eriko Bandana Guy life. Mpya zezo page 3 zezirukanya. Tuteeka Bandana Guy ne tulaba waneno olukalala lw'abalala. Abalala babasiye. Abalala siyenze bali bafani bampostinga buki. Banjagala bwagazi bambi naye nga nabo nnyongero beebaza kuba nabo balina kye bagattako ate ku Bandana Nation. Ate gwe ng'oli wanjawulo. Omuntu omulala asobola okuba screenshot n'agamba fake page don't follow. Andi kati olaba ebiseera ebisinga abaana abo nabo balina engeri gye baba batuyambako nti weyaba video ye eyinza otuuka ate gwe wootandituuse. Okitegera kiba kyongera ate nze maanyi si ye kuba ye tebamumanyi. Okitegedde naye nga just kye tulina okusinga okukola kulaga bantu page ntuufu. Okitegedde kubanga nebo ate obudde bukyali bwa misana kati olw'obudde buziba ndowooza gikuba gifiirako kuba amanyi wano omusezi bwali. Oba alabye omusezi. Munnaye n'amanyirawa. Naye nga mbadde nkyayogere ku baana abo. Abaana abo bamize sibalina kubuzibu kuba abamu bange baana bange jasi bannyumirwa nekyenkola. Abalala kale nyinza obbanga sibamanyi naye era nabo baba balaze one love. Oli ogwatuukira okugulawo page mu profile yo kitegeeza akwagala. Shege naye nga bosi ina kyengenda bagamba mbaagala bwagazi
bonga bo ne kyebakola kyennyini nkikola ki nkyaga naye nga abantu nyongera obajjukiza main page yange ya 1.8 million ye yeri mu million zokka followers ne likes. Yeah, that's amazing. Kale abalungi simanyi oba nina kendeseyo kesimbuuziza bannange. Ayina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka sebo? Babo timu ye eyagala kumanya myaka gy'olina. Oyina emyaka emeka? Otubuzaabuza. Abasinga bamanyi ndi mukulu. Naye nga nkyali bbojje. Mazima. Nkyali mwana nze muggalaani. Olabikirawo nti oli muggalaani. Ndi mwana muto bambi. Wakati wenjogerera ne myaka 17. Ate nga ne 17 neeyongeddeko njagala kwekuza. Njagala kwekuza. Oyagala kwekuza. 17. When is your birthday? Ebaawo nga mukaaga ogw'ekkumi. Si wala nnyo. Yakunoonyaako kwolwo olunaku. Nga mukaaga ogw'ekkumi. Nkulabise nga bakuyiira amazzi. Ate bano bayiira amazzi. Balaba nation. Bayira baba banzise. Ani abagamba nti buli birthday mulina okuyiira abantu amazzi. Mugendeko ku KFC mugule enkoko. Mugirete mugiwa abantu. Tebakuwa na surprise. Bo bakuyiira amazzi nga bagawe ewaabwe. Bikomawo ku mazzi. Nga bigama balasa tebanaaba kati ozeemu onaabi. Naye ng'ensonga eyo ereeta gwe oli mu life y'oburasta. Okwo kuba kunyumirwa n'emikwano gyange naye nga ensonga y'owa rasta nze siri rasta byaddala. I just act. Nze bamaka ga omukyala anzaala. Mukyala musiraamu n'omusajja anzaala mwami musiraamu lwankubadde nga mugenzi right now. Tata wange ogenzi right now. Era muwe ekiwumulo eky'emirembe kuba yali atwagala. Kati mama we yakukuza yekka. Era tata wange naye yankuza naye tata wange yafaawo nga ngenda mu senior 1. Bambi. Era obudde obwo bwali buzibu nnyo. Ebyokusoma ebyokusoma biki kweganga bonna obulamu bunyigiriza ne tutoba n'oyo mukulu wange oyo wakapata esegera nze toyinza kukkiriza nze nakolako n'obwaddinkula nze gwolaba nsi nyumize emboozi nga sinaba kuva wana ati asomolodde ayina akayimba ke yayimbanga mukulu wange yakayimbanga atya lwankwadde biseera byadda ne mukulu wo ne mukola obwaddiikula nga tunoonya kasente munnange tusobole okwebeezaawo n'abantu baffe bonna. Dodo okulaba ddiikuula bannange bana b'omulembe guno tebanyumiddwa life okimanyi tebamanyi na ddiikuula. Ate bwe nakolera ebintu ebyo nali muto nnyo. Kati nga ddiikuula bwemumukola babasasula ssente mmeka nnyumba? Era nga woobimanyi 2,000, 1,000, 2,000 bwe bityo n'ekiddo. Nemwefukula nemuzina neweefukula ati kati ffe twali ba comedian already nga ffe twogera just bisesa ffe nga ate tetuli bazinyi okategedde naye era nga mweteekamu ebigoye naye kambuuze eyo distance gye mwatambulanga nga mutaddemu ebigoye muno ne mugundi nga temutuuyana ebigoye nebitoba twatuyananga naye nga olweggulo era olina okunaaba. Buzibu ki obuli mu mulimu gwa ddiikuula? Omulimu gwa ddiikuula gumenya okisookera ddala olugendo olwo otambula kuno nakuli but ddiikuula himself is funny. Otambula kuno nakuli kyerwaki mulimu obulumi mu kintu ekyo. Kati temuli mu kunyumirwa? Okunyumirwa tekulimu olw'ensonga nti oba okooyi otambudde okooyi olumu n'abantu tebakuwadde ssente tebakuyise osegeera abantu tebakuyise olunaku lukusazi okozeeyo 5 kale 5 ng'otambudde okuvanga esseguku paka ndejje 5 otambudde walese wakati wali kiriwo baba bagenda kulyaki bamanyi wogenze kuyiba nangwa mulimu gwa ddiikuula nga si mwangu era abasajja bwe mubasanganga ku kkubo bambi abasajja nze mmanyi kye bayitamu. Baleeze nzijukira ddiikuula owedda yakolanga ssente nga ne ku ssomero mu primary bamuyita n'ajja n'asanyusa abaana. Kati ate ffe omukisa omubi gwe twafuna ogumanyi nti ate ffe amasomero ate ffe tetwagafuna ffe nga ne ku mikolo twagikwatanga olumu naye ng'era
kwenyigawo bwenyizi babanyigawo ng'abantu balya kuga abantu nga tebabafaako aba ku mmere ye n'ekirala weesabise teri agenda kulaba character osegeera nga lw'ofunye omukisa era nga olumu bijja n'ebikwata kale n'ofunayo akuwayo omutwalo ebiseera ebyo nga tolaba omutwalo mungi badikula twalabanga bakyafu engoye mwazozanga twakulira mu maka amayonjo just eyo yalinga costume just costume twakulira mu maka amayonjo kino ekirevu nga mukikola muki ate fe ekirevu tetwakikolako wabula twafunanga gundi vu eryo lyetwatambula vu lyetwatambulanga nalyo kati nga twesiiga kano akaabakadde kano kati ebiseera ebyo tugenda tufuna omuntu ayagala otukwatako ng'agenda atandika otuwa obusente nga tutandika zanyira ddala miki mizannyo ku vidiyo owadde nkula buli nga tusooka tubukola ki nga tubuvaamu ng'agenda natufunira director najja n'atukwata ne tukola ki ne tutandika okuzannya nze nakubako ne bulooka nze gwolaba nze mu biseera ebyo okunyigirizibwa kwali kw'amaanyi era oyo mukulu wange oyo yasinga omanya haso gye twakuba kati nga ddikulaganye nogakankoleko ku bulo munaye ne tugaka tugezeeko ate ewalala kuba kati ddinkula ye yali aganye nga n'akasente tekakyavaayo bulungi osegeera kati nga tulina mikwano gyaffe ba Kevin nga bo bakuba buloka basomba amazzi ku kyalo naffe ne tugaa nti waayi naffe katutandike ne tutandika osombanga engera olaba omenyeka nnyo obusente butini osegeera nga wowoleze 15,000 muganda wange nononga oba osombye era oyo Kevin ye yasombanga amazzi ng'osombera ddala amazzi agawera okweza 15,000 olw'ettaano nno ng'ozibalako ki nga tekuli n'ekyemisana nga tekiriiko osegeera kati nga mutambula babiri ne muganda wo MC Poipoy kati MC Poipoy kituuka ekiseera nga bw'obimanyi nina okuddayo ku ssomero naye afuna management atandika okuzannya stage performances ezo ng'abeera busy kati naye atandika okugenda ku stage ezo ng'agenda akolayo mpolampola n'wattu naye tewagivinga up ku kiroto kye kya Dikula Steve walaga nti oyina gundi Dikula ate oluvannyuma walaga nti oyina talent ulira oluvannyuma ngenda nkita ate ng'olwo njoyininga amazina oyingira mu kuzina mu kubiibyo oli nnamba emu maama omwana ono bannaye Bandana Guy nze naziniranga ddala ebyaddala gali amazina gali gennyini nga tubiibiza ddala agataliimu kwefukula nga tuzina amazina siga n'ag'enkudi omanyi bano abaana bazibu nnyo ayinza olowooza ga n'ag'enkudi wano nze nsinga okubategeera kati nga tutandika tufunaafunayo obupatepate bwe butyo nga bw'obimanyi nga tuzinira ddala kati awo TikTok bw'ejjira ngaakamubukire nga olwo tesinnaba TikTok mu kujjaawo kozi yajja mu lockdown awo oba mu lockdown kati nga bano abaana nga twali tuzina nabo baali tebabitegeera nga naffe tetubitegeera ebya TikTok nansooka mbi nga twawukana wabula ku kyalo kyaffe kyennyini waliwo ekyalo ekiddako wabaayo abaana bo nga batandika twabawulirako bo baali batumanyi already nti ffe twali tukola ki tuzina kati nabo nga bazina ate nga bo bayina TikTok segeera kati bo mukuba ne TikTok ate bo kwenayigira TikTok kyeki walabira ku bo kati mukulabira ku bo netujja tutandika okukola netukola netufuna bupatepate obuwera netukola biki osegeera netutandika okukola netukola kati tutuuka ekiseera era nga woomanya abaana bagenda bamera amalala batandisa bategeerategeerako nga bata manager kuba manager ate era yali avudde ku saidi yaffe buli wota manager ebintu biina engootaana gye bigootaana kati mukuta manager nali nfunyeeyo emikwano nga nange nkozeeyo emikwano mu baana kati nasigalayo n'emikwano egyo ebiri era omu sawa zino era mbeera naye ye tukola naye era bakayita kajibuzi bambi kasajja kattu mbeera nako kaliwo wano nkalabeke kano mukofiira keeko era twali bato nga bw'otulaba akokola aka 13 nze ndi wa 15 kati
omwana oyo era kuva ebbanga eryo lyonna kati nga ye bo bategeera nnyo TikTok kati bwe nabalabirako TikTok nentandika nange ebintu bye natandikamu nga ntuula mu music osegedde ngodamu challenges okola challenges nali sikola challenges ninga lip syncing oba kitegedde oluyimba romu kati nga byenkola naye nga in a funny way osegedde kati ng'ekyo kyenkola nentandika okikola akaseera akawera akawunti nesooka egaana nekutuulamu bakiyita kutuulamu akawunti nekutuulamu nentuka kati raba nzija nkuba hiiti nga ntandise ebyekirasita ngamba oganyo giraikinga ndaikinga biki kati nkuba hiiti mbadde akakuba hiiti bwenti wiikemu akawunti oba babbanzi oba yabaaki nembulako nenga nesonyiwa TikTok account yabula bubuzi nga tewali yadde account warning oba yadde subhana nenga bogisachi ngogiraba bwoteka mu logins kyedamu kirabika ndowooza oba bagiba ne bagikyusa password sinnategeera oba kyali ki basege ngamba wayi kannesonyiwe ki TikTok yonna nga njesonyiwa ngamala omwezi mulamba sizanya sikola mu mwaka ogwedde ogwo mala omwezi mulamba kachoba tuyingira ogwokunaawo nga mukulu wange oyo yannemera akangamba naye lwaki tutudda mu TikTok ne tugezesa manyi bino biba byakugezesa olwo tuddamu tujoyininga nzigulawo page empya ya Bandana Guy right now gye mulabako tutandika otekamu akatambala kanonno kalayika ke kalimu gundi natandika nno natandika nakatambala ka green ke kalimu mpozi ki bagamba batya ke kalimu amasannyalaze nedda lino kano kali kakola linnya Bandana Guy nti omule Guy wakaki wakabandana nanga muntu yo nanga muntu kati nzigulawo page tutandika tuzanya nga bigano tambula munanga obitegeera kati nina mukwano gwange yali makanika bamuyita Pade esigera kuba mukulu wange yasoka naggwamu amaanyi awo ng'alaba tebikola ki emusi kagwamu amaanyi tebitambula osigera kati nze nga nsigala nnemezaako nga ngamba ze kankole bwe kiriddamu ne kikwata tuliddamu kasita ye waali nasigala mu stage nga yakuba stage kati so mukwano gwange oyo yali nnyo focused mu kunoonya nnyo ssente kuba ye yali mukulu already ekisegere yali mukulu nga ategeera embeera kale ebiseera ebyo embeera bweri nga akimanyi nti omuntu yeetaaga akaki naye ebiseera ebyo nze nali muto kati nga nina mukwano gwange baali bamuyita Pade nga makanika so yali akanikira ku kyalo kwe nali mbeera bambi omulenzi oyo yambeererawo nnyo era mukwano gwange nnyo mwagala nnyo kati oyo mukwano gwange tutandika tuzanya obuntuntu nga ndaba nga ngamba njagala tuzannyeko ffenna ne tutandika ziyiyanga obuntuntu ne tubuzanya ngenda olaba butandisa okukwatayo osegera mpola butambula osegera nga otambula kukuba abantu ne baganda kwazanya bwoti biki osegera nga ngamba kale kati nga ntandikira ddala okuzanya oyo natuuka ekisera nga yankwata ne video nga yayogerera mu background osegera ye nga yogera mu background ya video nze nenjogera nga nze ndi mu acting nga tuzanya kituuka ekiseera ekikwata tuddamu kati mukulu wange oyo nze amumuyita nga mugala tuddemu buto anti page yasituse wagirabye kuba ye teyali muntu wa TikTok osegera nga tukivuga buto paka nakati sawa zino wootulaba wabale kikwasaganya munaye tukikwasaganyiza bwe tukolagana emboozi ya ddiikula yesinza okunkwasa emboozi ya ddiikula eyo ze baddiikuula nabalabanga kankubi naye bubu oyo amanyi neddiikuula njagala mutwaleko lumu mulage eddiikuula munaye bwe tutyo bwe tutobye ne tusobola okuba nga tutuukabwa Bandana kati okyamusitula mu kifo genda ozanyiramu omwana addiikuula atayinza okusaba miliyoni za ssente
naye nga bw'ofuna gig za Dinkula nga ku ssomero eyo zikwasaganya ku ssomero sigenda nga Dinkula era ngenda nga Bandana wakati ssomero character ya Bandana bayinza obutagikiza mpozi ng'ogikoledde script ennungi anti character ya Bandana we bagikiririza wawana nti abaana bo bagenda kukubanja okitegera ate naye kisomesa cause video zenkola zisomesa nti bw'onywa enjaga ogalemerera lusale kubo totegeera okitegera emmotoka ogeza yazidda mabega okitegera we abayisogwa mu motoka neekuwa mutegedde content okitegedde nti bw'onywa enjaga ogera tenkolaba abantu ng'ebisolo nze ticha wange yansomesa Madam Sumaya anoonyako omwana wuna alina content bamwetaageyo ku ssomero era abamasomero secondary oyina promu oyina ki Bandana Guy asobola okujja n'akubeererawo pate y'abaana Bandana Guy waali ate nga beeyi yakuteesa kituufu so kati Mr. Lumumbogo mixed headmaster ntudde n'omulenzi buno luli nali ku ssomero lyange last week nga tulinayo Ogis and Obis nga balinayo gala ne sinkanako ku bakyazi bange eyo ku ssomero manyize buli kimu eva mbeera ne pulaani yakyo kati awo ndi mukulowoozaako Bandana oba agenda asanyuse ku baana b'essomero lyange abaana b'essomero lyange bayinza okunyumirwa yes abaana basasula bibeera 5 kozi nina essomero lyennaakavaako 10 right like over 100 biri kati nina essomero lyennaakavaako naye abaana banyumirwa naddala omusezi oyo bamunyumirwa munango omusezi abantu balina omunyumirwa it's a tradition omusezi oyo bamunyumirwa nnyo kati muyina oyo omusezi oyo simukuleetera ku ssomero ne mutasiima ayina obuzina bw'abazinira obwo obwakabwate obwo musanje oba costumes muzijjawa costume ffe tuzeekolera kati eno costume yo gy'obeeramu paka ye identity yo yennanga muntu mu content so nga wenzira eri ebweru ndi muntu mulala njagala ndabeeyo ku kifaananyi kyo ng'oli mu bulamu bwewabweru ngende ku page ya Aisha bw'ogenda ku page yange eya Facebook eriko Bandana Guy Rasta waliyo ebifaananyi byange ebyo ne ku Instagram yange eriko Bandana Guy 256 nayo gyebiri ngenda bikeberako so olabye bwe nabadde nsiibula badde ansubiza emboozi obadde osiibula ng'osubidde olubozi lwa Dinkula kyokka nga obadde togenze tolulabye wallahi ate Dinkula onzijukiza Dinkula really Dinkula used to be my favorite yes nga Dinkula jawe waffe wakojjukira nga balima ne magic naye nga biba byaddala batalimba aba magician ebyaddala kale kati katusibula abantu ebituufu abantu bange abandaba abampuliriza nnyongera obbajjukiza nti yenza omulasta wammwe owakabi nkyabawatira nkyabaweera ddala okitegedde ggwe ate kasanteekako buno okitegedde mba ngenda kuba puipuyi luyi mu mutwe abanyumira oluyi gye muli yaman n'oluyi balunyumirwa banyumira oluyi lwenkuba puipuyi ajiji kale abalungi abali ku HK Media buli muntu yamanye enkola gy'akola mu content we buli muntu yamanye engeri gy'atambuzamu obulamu tuli ne Bandana Guy olunaku olwaleero mwe bali kutulaba mwe bali kusubscribinga amwetaaza ogenda musanga ku TikTok enamba ye kweri email yagambye naye agenda giteekako osobola omunoonyako for business then n'okumufollowinga gwabadde tonamufollowinga ku Facebook kwali ne ku Instagram yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum